kujemera kibiina na principles zakyo na kirubiro kyakyo, but unfortunately abantu benyini bamulaba okuyanja y'abantu bakyagala okuweereza abantu, so sisobola kujemera abantu bakera ku makya ne banneesi manyi ebintu bya kaadi bizibu byakera nakumakkaadi bane bakumakkaadi bane banyumba n'okusingira ddala bajimya ati tebatwala mukisa kugenda kunyemera abantu kigendere nti results ezange zezaabya ku social media zokka vetting yange yokayaki live ekyo si kibi nkyali freedom fighter era nkyawogera Kyagulanyi Ssentamu nga president 2020 naye nja tutegeragana nti tuba mu kibiina waliwo ebigendero by'ekibiina tugezaako bujjansi yaffe kukikyusa kubulula abantu bajja we freedom fighters ningera manifesto yange tuna kwetegereza isoko ndio tuliye bulamu bw'abantu bweyagaza Uganda tugibeera manju abakulu abali mu offices okya ulina gaba mu government emene soko libiri government Ghana nga kuleta foreign investor government Ghana nga kukulambula mirimu kulawo bajikulu government te kugana nga ku initiating businesses z'abantu kola strategies kola kwenye business z'abantu oba government ya Ghana kola ate omusalo otwala bwaki ne mutuka ne mu court bakuliri so ebintu bikoyi oyo nonsense mubuddeko twagala delivery of service eri abantu genda ekiruddu olabe health facilities bifaanana ngate eddwaliro lyaki lya mu Kampala genda emulagolo bifaanana twagala ebintu by'okukolera abantu nga birabikako tuleke kwekweka mu opposition nti nze ndi opposition okukula emisango omulimu gw'osooka okukola oba okola omulimu opposition okolenga mulimu namba ki namba tusooka oweereza abaki abantu abavubuka bangi basanga bakyali bange tebalina yadde 10 ne bagamba kamiliyoni bigawa yakola otya ebbula ly'emirimu tugenda kufunira abantu 60,000 mirimu naye tulina okucreatingawo facilities ezisobosa abantu butambula mawanga gatukulagulanyika gasooka balina facilities njagala okukola kyebayita interstate mayorship ojja kusanga bali mu office omubuuze nti meya w'e Kenya Nairobi mwogeraganya naye nga tamumanyi nga sina mukwano gwe